Omuddusi w'eggwanga Sadiq Bahati yagguliddewo ettendekero ya Ndejje okuwangula zabwe olunaku lwaleero bw'akulembeddemu banne mu misinde egya mita 1,000. Ono addiriddwa mu Ndejje munne Ezra Mutayi naye awangudde omudaali gwa ffeeza. Bahati obuwanguzi bwa leero abwogeddeko ng'obumuwadde amaanyi okwetegekera empaka ezisingawo amaanyi. Buli bw'owangula empaka nga zino newankubadde ziri munda mu Uganda nti zikuwa encouragement, zikuwa amaanyi okweyongerayo okukola training n'okompitinga ku lulengo oluddako olunene okusingako wano. Ate Dr. Sajjoka awangulidde Ndejje University zabwe mu mita 1500 naddirirwa Halima Nakayi owa Kampala University. Nakayi naye empaka za leero azeeyambisizza okwetegekera empaka za Commonwealth Games ez'omwaka ogujja. Era mu mita 1500 badde neegesaamu ndabe endurance nyimiridde ntya ng'era nga ndi bulungi kyenyinza okugamba. Volleyball w'abakyala ayimiriziddwamu olwaleero oluvannyuma lwa UCU okuwaabira Kampala International University kyekozesa abazannyi abatali bayizi. Ate mu basajja Ndejje ewandudde mu Makerere oluvannyuma lw'okugikuba obugoba 3-1. Abasajja aba UCU nabo bakubye enkumba obugoba 3 ku bwereere ne babawandula mu mpaka zino. Mu handball wa beach Nkumba ewangudde gold, Kampala University newangula silver, ate Makerere University newangula bronze. Mu kubaka Kampala University yakwerigana Ndejje mu luzannya lwa quarter final olunaku lw'enkya. Ttimu endala eziiseewo okwesogga quarter final y'okubaka mulimu UCU, Nkumba ne Makerere University Business School. Abeetabye mu mpaka zino bazoogeddeko ng'ezikyabagendera obulungi. Netball tuyimiridde bulungi, handball tuyimiridde bulungi, handball beach handball ne regular handball tuyimiridde bulungi. Taekwondo tuyimiridde bulungi, karate tuyimiridde bulungi, emisinde nayo gitandise gigenda bulungi, table tennis, badminton bina tuyimiridde bulungi. Tetunnabafuna buzibu bungi bw'amaanyi nnyo era nga bwe twogerera emizannyo egimu gitandise leero kati ng'okuwuga, emisinde gitandise leero era gijja kuba giggwa enkya, naye ng'emizannyo emirala gyonna gyonna egy'omupiira, okusamba, okubaka, basketball biki gibadde gizannyibwa okuva olunaku lwe twaggulawo emizannyo gino. Empaka zino zakukomekerezebwa ku Lwokuna Ssabbiiti eno. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.